Neza Africa ekisinga obukulu nsonga ya bukulembeze. Mu Africa tufuna abakulembeze nga takulemberangako wadde abantu mukaaga. Wadde abantu mukaaga talina gye yali abakulembeddeko oba mu ssomero oba wa wonna. Naye ne yeesanga mu kifo ekyo mu budde obwo nga yakulembera. N'avuya. Ebizibu bya Africa si langi ya lususu lwaffe. Nsonga ya bukulembeze. Baddira ekigaali abakulembeze ba Africa ne bakiteeka mu maaso g'embalaasi. Embalaasi esika ekigaali. Era embalaasi bwe beesiga ekigaali kye kibeera emabega. Naye mu Africa emirundi mingi ekigaali kye bateeka mu maaso. Kati ye embalaasi tasobola kukisindika na mutwe. Era ekitunuulira butunuulizi bwe bakola. Owekitiibwa Kibaluma obusungu nga bugenda kukukozesa ensobi nnyingi mukama wange. Ennaku zino nga ndaba tokya representinga kifo mw'otudde representinga feelings zo. Obusungu nga bukuvugisa ku kiguudo kya ttaka ovudde ku nnono z'obukulembeze. Newankubadde ogezaako okwetooloola neffenna ky'otegeeza tusobola okukitegeera. Kwegamba toyinza kubeera musika wa kitaawo nga tosikangako. Era toyinza kukuba mbaga nga towasangako. Obukulembeze muli mu ntegeera y'oggolooza kye ki? Kubanga sirowooza nti waliwo omuntu ayinza okutuula mu pozishoni y'obukulembeze kagube mutendera gwabwa RC nga tokulemberangako. Kubanga ne process ekutuusizza mu kifo ky'obukulembeze obwo bwennyini bubeera bukulembeze. Tewabeerayo omuntu ajja buzine yekkata nti kati nze pulezidenti w'eggwanga. Nze chairman w'ekyalo. Era process ekutuusa mu kifo ky'obukulembeze nabwo bwennyini bubeera bukulembeze. Tewaliyo gye bakolera internship ya bukulembeze. Wabula gye tutambuliramu mwe tujja experience ey'obukulembeze. Gwe bw'ogamba nti yali akulembeddeko yalina okukulembera y'ensonga lwaki abakulembeze ba Africa tebayagala kugenda. Abakulembeze ba Africa bw'atuula mu kifo awulira nga yekka yasaanidde okukituulamu era yalina experience ekituulamu abalala tebalina experience. Mirundi mingi abawujja obunyama bwa Museveni bagamba nti olweyo olukadde lwe lumanya ensonda. Naye olweyo olukadde lwo lwakolebwa lukadde. Oba nalwo lwaliko olupya. Nga bw'obaawo ng'oli mukadde manya nti waliko omupya naye waweewa mukisa okukaddiwa. Olwo olweyo olukadde olumanya ensonda singa terwaweebwa mukisa nalwo kutandika kwera nsonda terwalikaddiye kusobola kumanya nsonda. Okuba lwe kiri nti tewaliyo ssasa lya bukulembeze. Nti luno mu lutwalo olwedde lubadde lukadde nga lwera wano nedda. Kitegeeza buli omu asobola okubeera omukulembeze. Olaba n'ababbi oba ekibinja ky'ababbi kibeera n'abakulembeze. N'okutambula obutambuzi mu nsi ng'okuumya obulamu bubeera bukulembeze. Kunkakasa otya nti omuntu asobola okufuna pozishoni yonna mu nsi kebeere ya RC ate nga ye si mukulembeze. Nti omusajja ow'abakazi abangi yamanyi we bakwata omukyala tubalabye bahajja abawera oba abasajja ab'abakazi abangi abawera ng'abagole be bawasizza batudde ku ccupa ntemeko era balwaddaaki ne balemererwa obufumbo. So omuvubuka n'ava eri nga mulokole n'agenda n'awayira mwana munne nga gwasookedde nako weewuunye mwana wattu ne bawangaala kubanga oluusi abaamukwatanga n'akalira. Olina ky'otategeera naddala wano mu Africa. Mu Africa omuntu gy'akoma okulwawo gy'akoma okugalabanja kyakutte era gy'akoma obutakyeguya. Nga naawe bw'onaabeera nga toyina mulimu gwa kukola n'okeera ng'okugunoonya era ng'olayira nti bwe nnaafuna omulimu ngenda kubeera munyiikivu. Bw'omala okugufuna n'ogetinga used ku gwo nga ne babbosi baabo okuntikko obakwanye bafuuse bakwano bo otandika okulaba omulimu ng'ekitagasa era otandika okugukwata ng'ekitagasa n'okugugalabanja.
kakati gweze mbozi zolimu ezembalasi ezendogoyi mu Afrika mwonyumize ezembozi zedda ezembalasi ezendogoyi ng'omwana omuzaala n'atuuka kaddiwa nga tafunye mukisa gulaba ku ndogoyi esika kigaali kakati ate ebyokulabirako byoleeta mu Afrika ebyo byokulabirako birungi mu bazungu gye bakuuma ebyabwe ebyedda naye mu Afrika gyonyumiza emboozi z'endogoyi nedda ssebo ow'ekitiibwa kibaluma ensonga zijjeemu obusungu ensonga zijjeemu obukyayi kubanga ennaku zino tokyarepresentinga position mwoli oba office mwotudde eyamukuuma ddamula kakati ennaku zino representinga busungu bwo olowooza nti kati twogera ne Mayiga omwana wa taata we ne maama we twogera n'ow'ekitiibwa Katikkiro twogera na Mayiga atudde mu office ey'ow'ekitiibwa Katikkiro era bw'obanga oyanikula sooka ogende nga mu kinaabiro onaabe weenaabuuleko feelings ezo ezikujjudde ku mutima ojje ng'oyogeranga Katikkiro era ng'owuliziganyanga Katikkiro ebyo weetooloola omuntu yenna okumuwa ekifo ky'obukulembeze nga takulemberangako aba agenda kudibaga ate aba yakituuseemu ate atakulemberangako omanyi process ekufuula omukulembeze oba omanyi process efuula sukaali nti sukaali bw'omujjanga kumumuwa eno gye bamukolera n'omutuuse waka sooka omutereka omwezi mulamba asobole okubeera omukago omanyi emitendera mwayise okufuuka sukaali anywebwa oba alowooza avudde mu byeri n'afuuka sukaali anoonya abeera yavudde mu bikajjo omuntu yenna afuuka omukulembeze aba asumuuse process ey'okubeera ekikajjo ng'afuuse sukaali anywebwa ate era waliwo ono omwana omuto yani ono wa Burkina Faso Ibrahim Traoré yali kaputeni oba ali ku rank ya kaputeni golowooza nti gye yali tewaaliyo bajjenero ababaddeko mu position ez'amaanyi ez'ekinnamagye naye ng'obwongo bwabwe tebunnabalaga nti ensi eri mu kuvunda ensi eri mu kusaanawo yeetaaga okutereeza n'okukuna obukunya amagezi agalaba nti tukulemberwa bubi tulina okukyusa tewaliyo experience ndala gy'oba onoonye esinga ku eyo kubanga omuntu ategeera obutegeezi nti bannaye tufugwa bubi n'alabanga ab'ensonga bagaanye okujja okwesowolayo okujjawo eno embeera oba system etufuga obubi ye nejja eyeesowolayo tinedda ngenda guno omugugu ogwetikka yadde nga munene bino byonna byagenda okukolera mu kulembeze bibeera byangu nnyo kubanga decision gye yakola yokka yebeera yali esinga obuzibu era emufuula omukulembeze ow'ekitiibwa Katikkiro naawe oli munnayuganda naye wasoma naawe olina ndagamuntu naawe oli qualified okwesimbawo ku kifo kyonna eky'obukulembeze gw'omugezi ennyo amagezi go bwe gaba gakulema okukulaga nti tutambulira mu sisitimu nfunze nnina okugirwanyisa toyina ngeri gy'ozoleyamu abo bazze kugirwanyisa kubanga ow'ekitiibwa Katikkiro ne Katumba oyo akusinga ensa agambye mbu yeeko ki ow'ekitiibwa Katikkiro ne Katumba oyo akusinga ensa kubanga mu buto bwe ne mu butamanya bwe waakiri yamanya nti tufugwa bubi era tulina okukyusa system ne yeesowolayo kakati yoona eyeesowolayo tayinza kubeera fala nga gwe baayokyera amasiro ozze ogambye bano ere pulezidenti yambadde obukadde 5 ngende entereza amasiro ge yayokya ku baana ba Buganda abattiddwa nga mwe muli n'abakulembeze ba Buganda nga n'akyasembyeyo olw'omwe yakubwa masasi nojja n'otugamba nti gavumenti yatuwadde obukuumi mbu twesige ggwe ow'ekitiibwa Katikkiro si bwe biba bwe bityo si bwe biba n'okufuna obufunye ekirowoozo era n'okikulembera obubeera bukulembeze kangeezo Kyagulanyi nanfuna ekirowoozo ntufugwa bubi twetaaga okukyusaamu ekirowoozo ekyo n'akikulembera n'agamba ngenda kwesimbawo bw'awangula
toyinza kubuusa busanga ejagenda kukulembera gwe yalema okufuna ekirowoozo ekyo ng'ate olowooza otegeera nnyo. Oba ntegeerekese bulungi? Obukulembeze kubanga kuzaala si mugagga yekka yakuza. Nedda n'omwavu azaala era n'akuza. Kakati n'atakulemberangako atuula era n'akulembera bulungi. Omuntu atakulemberangako. Kakati kwegamba tubeere n'abakulembedde ebbanga lino lyonna, tubeere n'abakulembedde olweyo olukadde lwe lumanyi ensonda ddo terwaliko olupya. Bwekiba bwe kityo mu Abaganda Dr. Apollo Milton obwo temwali mugobaganya waaki muleeta ono atakulemberangako. Ky'oba olaba n'ente ze zibasinga emirembe kubanga okukuba omugga ente ya Museveni okubamu bannansi ng'era n'abaawo ng'okuba ente eyo emiggu asooka okukuba essasi kyokka ng'alaba kiryokke okukwata omuggo okuba abantu. Oyo guntendera mwabaddeko mu bifo by'obukulembeze. Oba gwe olowooza nti gwe kufuula Katikkiro gye gwe wali asinga ati ow'okubeera Katikkiro oba gwe yali asinga emyaka agenda kugamba nti naliko minisita. Mu kubeera minisita gwe wazaalibwa oli minisita, naliko minisita w'amawulire mu Bwakabaka bwa Buganda. Gwe wazaalibwa oli minisita oba baakuwa mukisa. Be bano ababeera n'amakampani n'ogenda ossabayo omulimu n'akubuuza olina experience ya myaka emeka wateekayo kampani ekutendekera aba experience. Bwe kiba ng'onoonya experience muntu manya nti era alina kampani mwe yajja experience eyo. Kati gwe beera kampani omwana ono mwalina okujja experience gy'agenda eba n'amubuuza experience agambe nti nakolako ewuwo. Kya bulumi oba kituwa obulumi bungi okulaba nga ate ffe tubalaba mu kamwa oluusi wadde nga tubalabamu mu ngeri ey'ekitiibwa naye naffe temutulekera kyakusalawo nti oluusi mwambala eddiba ya offices mwe muli mulwane entalo zammwe oba muyiseewo eryammwe. Gwe okutta akazindaalo mu ddiba ly'Obwakatikkiro naye mweyagala okulwanira entalo zo. Weetooloola tooloola olw'okuba otaddemu bulayini obulaga nti bayinza okugamba mwakuba Museveni naye nga buli omu asobola okulaba wadde okuba omupya gwe gusala emikadde. Oba ntegeerekese bulungi sebo ow'ekitiibwa Katikkiro with all due respect leka bannayuganda beenonule muleme kufuuka muziziko n'okutiisatiisanga abantu. Tosobola kuvuga nga toyisembe ng'ate enja ne mutukaabirira tubanja ebyaffe mumujje eyo mwe muyingire. Lwaki ogwammwe gwakuweesa bagendayo nga mmwe temusobola kwegenderayo wabayo kya oba abaliyo baazaalibwa be balina okutuulayo nammwe musobola okutuulayo naye mmwe eba ne mwenyumirizanga mu kwesudiya. Osobola okuvuga nga toyise Mmengo, osobola okuvuga nga tokwataganye n'emmeme mmwe temwagala kufugako mwe mulina kugguliranga bayingira mmwe temusobola kweggulira mweggulire kati muyingire. Mulekerawo okutiisatiisa abantu temulina kye muli. Nkiddamu mulekerawo okutiisatiisa bannayuganda temulina kye muli. Mwagala buli muntu abavunnamire mulinyenga abantu ku mitwe leero n'enkya ate munaye toyinza kufuga nga toyise Mmengo. Ono yababuuka ebyo mwabimanyiranga bali batoyinza kufuga nga toyise Mmengo nti mmwe temwagala kufuga. Ate lwaki mubanja ebyammwe nga we bitudde mwe mulina ebisumuluzo ebiyingizaawo era ebifulumya omumusike eyo atuddeyo lwaki mumubanja bubanja. Kakati emyaka gigenderedde nga tubanja gavumenti eyawakati ebyaffe yatuwaayo naye teyabimalayo. Embuga z'amasajja tukyabanja ssente obuwumbi bwe buti ne bwe buti ne bwe buti n'owulira mu Buganda ebanja gavumenti eyawakati obuwumbi 5. Gwe sooka weebuze senga Buganda yali gavumenti myaka 4 yalibadde yakasolooza obuwumbi 5 bwokka. Buganda senga yali nsi nga mwalwana mwe mwennyini ne mwetuulira mwalibaddemu akasolooza omusolo gwa buwumbi 5.
kati lwaki mwegayirira babaddiza ebyammwe ng'ate mmwe muyina ebisumuluzo mugguleewo mubyesikireyo bwesikiza oba musikeyo oyo agaanye okubibaddiza mumuyingire temulina kyemuli mufutyanse bannabyabufuzi oba bakulembeze abalungi abaali kulembedde eggwanga lino oba abaali tujjiddewo ekizibu nga mukolagana n'omusajja bwe mwefuula abatakolagana naye ne mufutyanka abantu ono tetugira tuti ono kino na kino muwaayiriza bwe mulya bwe musiiga amasavu ku mimwa gy'abantu bwe mubba enkoko bwe muzikongola ne mulya bwe musuula ebyoya ku miryango gy'abantu nti ono ye yalidde toyinza kuvuga nga toyise Mmengo how Mmengo erimu Buganda erimu abantu nga Bunyoro bwerimu abantu nga Busoga bwerimu abantu abo abantu betwetaaga simmwe nammwe simmwe abo abantu betwetaaga abanyigirizibwa bannaffe simmwe lwaki toyogera toyinza kufuga nga totegedde bizibu by'Abaganda lwaki toyinza kufuga nga tokwataganye na Mmengo Buganda ye Mmengo oba Mmengo esinga Buganda amaanyi ng'ate Buganda yeyina okukuumanga Mmengo Abaganda be balina okukuuma Mmengo si Mmengo yeyina okukuuma Abaganda kubanga ne bwe baba basenda kikyoncho najja n'abasenda Mmengo yakolawo ki bwe ba yeyina okukuuma Abaganda Sato wekitiibwa Katikkiro we bamugana okugenda e Bugerere Jebbi Walusindi yinginiya omumuzi Abaganda be balwana meaning nti ekigwa Mmengo kisitula Abaganda balwanirira obwakabaka bwabwe kyokka ate ekigwa ku Baganda tekisitula Mmengo batukanyugirayo obuloboozi okubyejjamu naye ekintu kino kikyamu naye omanyi Mmengo mbuyo kati eyogera bwogezi kyokka kyesobola okukola naye talina fireeti yonna that's why nabagamba ebbanga lye mulimala nga Buganda mugiminimizing ddawe Mmengo gyegenda okukoma okusaana gwe weebuuze abakyukuyu olabyeko nti Katikkiro waabwe wuyo ayitawo oba prime minister w'obwakabaka bwabwe omanyi kabaka waabwe naye ate bwe banyiiga tosula ku bukulembeze nga banyize nti omukyukuyu anyize meaning obukulembeze obwakabireyo buli mu bantu tebuli mu bwakabaka kuba abantu ate be balina n'okukuuma obwakabaka si bwakabaka kukuuma abantu kubanga ebigwa ku bwakabaka bisitula abantu kyokka ate ebigwa ku bantu tebisitula bwakabaka mbu bwakabaka bukasukayo bukasusa eddoboozi naye bino ebyokuwamba abantu bannange si birungi lwaki naffe Abaganda tetwakola statement yemu mu 2,900,000 nti naye bannange ebyokugaana Katikkiro okugenda e Bugerere si birungi ffe twalwana nga n'amalaalo gyegali mu mpya z'abantu abamu kusagala 2,900,000 wamma wali yameka mwab'enkiza e Buganda oba wali luddawa minisita w'amawulire saawulirako ku ddoboozi lya minisita w'amawulire nga liyita ku CBS nti bannange ekimala gwe wagatutegeeza nti bamugaanyi katoddamu kututiisa era toddamu kubaako gwokkakkanya tuveeko tuviireko ddala ebiseera ebisinga bw'oba towe muntu mmere tomunaagisanga ate atomubajjagalira enjala ebeera ekolaki emuluma bw'oba owulira nga toli mweteefuteefu nga munnayuganda singa Katikkiro kutambula n'abanyigirizibwa tutereeze ensi nammwe muddizibwa ebyammwe ababibanja ate nga bemulimba ensi nti mmwe musalawo tuveeko totujeeja totwekiika totukiiya era totukimba tosobola kubeera mukulembeze nga tokulemberanga kufuula minisita Mmengo wali ovaawa niwaweebwa omukisa waliyo gye bakolera intaani y'obukulembeze tesomero liryawo gye bafunira experience ofuuka otya omukulembeze nga mu process eyo tobadde mukulembeze okufuuka omukulembeze nti owambe gavumenti nga tolina bw'okulembeddemu
oba wangudde government mu kalulu nga tolina b'okulembeddemu kubanga n'abalonzi bennyini abakuyiira obululu obubeera obadde bakulembera wakulembera ekirowoozo kyabwe ekyatukooye ne bagga kiriidingi era ffe tugera kukulonda oba bakukulembeze akometemu bimanyi mukozesa busuulu wewelegenda ne mukozesa obusuulu ate maama baalooyo omanyi ebyobufuzi twali tulowooza bya baalooya nedda ebyobufuzi bya bannansi n'abataasoma azirongaazi bawa omusolo azirongaazi nabo bagenda emulago ne batasangayo eddagala abo be bannannyini byabufuzi si bano abasiba amataayi nga banga ennimi ez'embwa mu musana omungi pereketi nyinza okwandaza nzi sirina mpisa nkyamu siita ku bannange buli gwe nsisinkana mbuuza alina ekizibu yaŋŋamba ti ndi muka musajja nze oba sikwagala nvaako nga mmagama g'omundi ate n'akalya amaggwa nkekagamanye nkyusa leka otimbe ku bintu bino ntulisisinkana olundi ate n'akalya amaggwa nkekagamanye nkyusa nkotimbe ku bintu bino ntulisisinkana olundi mwe